butereevu twolekedde ebisenge by'entalo ebiri emabega wa curtain mu by'entalo era guno omulundi munnange tugenda kuba ttooki mu ggye erya Rwanda newankubadde Kagame yeegaana okuba nti nno amagye g'e Rwanda tegayambako ba M23 era tegasalangako nsalo kuyingira ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Naye ekyo ensi yonna ekimanyi kya bulimba. Ekyebuuzibwa bo tebafa, bwe bafa babaziikawa era emirambo bagikukusa batya? Teweerabira munnange nti aba Timo Property Consultants webali nnyo. Oyagala kugula ttaka oba oyagala kukwasaganya byakuzimba, kugoba ku kyapa n'ebirala, aba Timo Property Consultants bw'oba otuukirira era ennamba z'essimu weeziri wansi awo. Timo Property Consultants Limited ate Hillside View Apartments weeziri wali. Teweetaaga kintu kirala kyonna kutwalayo, buli kimu mwekiri. Wifi ya bwereere, security gulugulu wali Entebbe Road ku kasozi Jjanyi, kasootuuka Ennamulanda, Kitende, Kajjansi osobola okutuuka ku church Ejjanyi awo Hillside View Apartments weeziri. N'omusawo qualified doctor ate ali talented, akononzeke neesibako kokka okubeera talented. Omuntu ali talented gw'osobola okunyonyola obulwadde n'akugamba ya ngenda kuteeka ku medication efaanagana bweti ne bweti. Akoze research ku ddagala eryaffe n'eddagala ery'abazungu. Kugambye ono doctor ali qualified naye ali talented. Y'ensonga yokka lwaki wano ku Uganda Atalaje nasalawo ne ngamba no, ensi yonna erina okumanya ku doctor ono. Mu abo badokita abangi abaliyo abali talented n'abalala gye bali, naye yanguze nkuwa ennamba. Ennamba zange zisembyayo M15 endala 73. Kakati eyo tuvuddeyo muganda wange kugambye twolekedde ebisenge by'entalo tuli mu ggwanga erya Rwanda. Kati eno batutegeeza nti amagye g'e Rwanda munnange gafiira ddala era mu large numbers mu Democratic Republic of Congo, newankubadde nga waliwo kye bayita official denials of role nti bo tebeenyigira mu lutalo lw'e Congo, tebalumanyiiko, tebayambako bayeekera ba M23. Naye muganda wange exclusive report gwe oyinza okubanga bino munnange tobimanya kubanga bigenda kuba bikwekeddwa ebbanga lyonna olw'ensonga munnange eziwererako ddala nga bwe ngenda okubeera nga nkubuulira. Kakati ensonda zitugamba nti 10,000 ez'aba RDF Rwanda Defence Forces battiddwa mu kuwagira M23 oba mukeezako kulwanira awamu ne M23 nga bano bayeekera mu Eastern Congo. Era munnange nti pressure yeeyongedde ku Kagame Kigali Rwanda. Munnange batugamba ati hundreds of Rwandan troops have been killed during covert operations in the Eastern Democratic Republic of Congo. Era nti 10,000 ez'amagye g'e Rwanda nti gano gattiddwa mu bikwekweto bye babadde bakola mu buvanjuba obw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era nga kino munnange kikontana n'ebyo ebyogerwa Kigali nti abaserikale baayo, abaserikale ba Rwanda nti tebeenyigira era tebayambako bayeekera ba M23 nti mu conflict eri mu ggwanga lino erya Congo tebagiriimu, bo baliwo abe nabo balaba birabe era amagye gaabwe tugakoma ku nsalaawo. Kakati satellite jukira nti UN okuvaayo okulabula Rwanda basinza ku bifaananyi ebyakwatibwa satellite nga babagamba nti ebyo biragira ddala era bibaloopa. Satellite eraga amagye g'e Rwanda bwe gatunga gakulumulukuka geesolosa eggwanga erya Congo. Era M23 okuwamba Goma baatugamba nti baasindikayo bataliyoni na bataliyoni okusobola okubeera nga bayambako. Era eryanya eryakozesebwa n'emmundu ezikozesebwa nti bw'opimapima amaanyi g'abayeekera nti eri gavumenti namba
eraga nti gavumenti namba emmundu ze balina tezirina alina teri muyeekera muganda wange azirina bw'abanga alwana nti ne Museveni katugeze bani Bakagame nga bagenda kuwamba gavumenti y'e Rwanda baali tebakola ki tebazirina emmundu aba M23 ze balina okuleka mpozi nga balina gavumenti ebayambako nga ye Rwanda ate era ye ya wano. Kakati munnange okunoonyereza kungi mu intelligence, multiple intelligence, bagamba military and diplomatic sources nga tusikeyo information batugamba nti omuwendo oguwerera ddala ogw'abasirikale ab'eggwanga erya Rwanda Defence Forces okuva mu ggye lyabwe eryo RDF bafiiridde mu Democratic Republic of Congo nga bagezaako okubeera nga bayamba abayekera ba M23. Munnange satellite ebifaananyi byeraga bagamba nti balaga limbo oba cemetery mu Rwanda mu kibuga Makati ekya Kigali era nga eno entaana eziri eyo mu 6 n'okusoba bwe babala abalamu nti zisimiddwa okuviira ddala M23 amagye gano oba abayekera bano abayambibwako ejje erya Rwanda Defence Forces okubale batandika okubeera nga bakola operations within DRC 3 years ago mu myaka 3 egiyise. Kati mu Kigali we wali limbo era limbo eno nga satellite okusinziira ku bifaananyi byekwata eragira ddala amalaalo agawererako ddala nga eno gye baziika abajaasi abafiiridde munnange mu bulumbaganyi oba mu kuyambako abayekera ba M23 mu ggwanga erya Congo. Kakati munnange high ranking intelligence officials bagamba nti ejjeri erya Rwanda kituufu lifiiriddwa abasirikale bangi nnyo era bagamba nti ojja genda okwesanga nga bali eyo mu 10,000 twogera ku thousands of soldiers naye nti oba oliawo nti n'okuteebereza omuwendo omutuufu ekyo kiba kyakusoomooza nti oyinza obutamanya muwendo mutuufu olw'ensonga zengenda okubeera nga nkubuulira gwe muganda wange ampuliriza. Kakati munnange ensonda okuva mu ba senior officials zitugamba nti abasirikale ab'e Rwanda omuwendo munene nnyo gufudde era nti bano baziikibwa mu kyama mu grave masses oba mu ntaana ez'ekirindi mu DRC. Yensonga kinkugambye nti n'okuteebereza omuwendo mutuufu muganda wange ekyo kiyinza okubeerera ekizibu ennyo ku basirikale aba Rwanda abafiiridde mu ggwanga erya DRC era nga bagamba nti bano abamu baziikiddwa mu grave masses, baziikiddwa mu ntaana ez'ekirindi era nga mu mbeera efaanaganako bw'etyo kibadde nga kizibu nnyo okubeera nga eggwanga erya Rwanda likomyawo emirambo across the border okubeera nga bagisaze okuva eri okugitwala eno nga munnange emmundu kagamba embeera si nnyangu nnyo bayinza okuteebereza nti ate kati wali tebasobola kubeera nga tuyitawo n'emirambo gino tunaakola tutya nga basima nga baziika kirindi mu ggwanga erya Congo ne batakomezebwawo eno naye ng'ate eri mu Kigali nkugambye nti satellite eraba entaana oba amalaalo agasukka 600 mu kibuga Kigali we baziika abasirikale ababeera bafiiridde mu lutalo mu Democratic Republic of Congo nga amagye g'e Rwanda gayambako abayekera ba M23. Kakali munnange ensonda era zigamba nti family oba families ezimu baziwa ne coffin ezitaliimu mirambo, empty coffins, nga emirambo oba oliawo tebasobodde okubeera nga bagizza kati baziika eri bagamba katufune keesi tuteeketeeke muko bye tuteekateekamu tubagambe nti ono ye muntu wammwe kugamba just babeeko n'ekijjukizo nti omuntu waabwe baamuziikako tebamuziika wano naye ng'ekituufu kiri nti omulambo tebasobodde kubeera nga baguzza gwasigaddeyo mu ggwanga erya Congo. Si basirikale bonna nti abafiira mu DRC nti basobola okubeera nga munnange bakomawo oba babeera repatriated especially in areas under a lot of fire
some were buried in mass graves okusinziira mu ku nsonda side zeeyo. Kakati bagamba nti abakubwa mu magigane ag'e Rwanda ba casualties babeera bangi, omuwendo gubeera waggulu, era kigambibwa okuba nti waliwo ne wing gye bazimbye e Rwanda, tiimu gye bazimbye, era nga eno eva mu Kigali Military Hospital okusobola okubeera ng'ediiringa n'ensonga eyo. Bazimbyewo tiimu namba okuva Kigali Military Hospital, era nga ne mochari side yeeyo bagamba nti ebeera ejjula. Ensonda bwezo bezitutegeeza muganda wange, era byonna kiba kitegeeza nti emmundu eri etokota. Bafa abasobodde babakomyawo, abatasobodde kukomezawo babaziika eyo muganda wange mu kabira agazijjagavu agazibira ge Congo. Kakati Rwanda munnange yeesigala ekyegaana nti amagye gaayo tegayingira ggwanga era tegayingira nko ggwanga ya Democratic Republic of Congo, naye nga munnange newakubadde nga it has repeatedly denied involvement in supporting the M23 rebels and has never acknowledged its troops have died in the conflict. Babyegaana ne satellite ebeera eraba muganda wange, ebeera eraba ng'amagye agayingira ate agadde gaba matono mu mbeera efaanagana ku bwetyo. Kakati ba experts okuva mu UN, United Nations, bano bagamba nti amagye g'e Rwanda gali mu kye bayita de facto control of M23 rebels. Bano kwegamba bakola ng'omukono ogw'amaanyi era oguyambako abayekera ba M23 nti bano kwegambe nti n'abayekera ba M23 amagye g'e Rwanda kumpi ge gabakola ki ge gabatwala. Kakati munnange era bano bayambyeko nnyo okubeera nga batekinga control North Kivu province, era nga bagamba ekitundu kino kwegamba kumpi kyenkananga ekitundu ekibali mu control kyenkanankananga hafu ya Rwanda bw'oba ogerageranya mu bugazi nti kyekitundu, kubanga jjukira nti era waliwo kwegamba olukwe olulukibwa okusinziira ku nsonda nti bano baagala bakutulemu eggwanga era Democratic Republic of Congo. Kati nga bw'olaba bukyali e Sudan nti katulina South Sudan ne Sudan ey'omu mambuka e Khartoum. Kakati munnange nti obujulizi obukwata ku ggye lino erya Rwanda mu kufiira oba n'obungi obufiiridde mu njege eno kigamba nti kino kyongedde okubeera nga kiteeka akazito ku Kigali okubeera nga bwetyo erambulula ensonga eno ku mulimu gw'erina oba obuvunaanyizibwa bw'erina mu njege eno oba conflict eno. Era nga summit eyabadde ekwasaganyiziddwa wali mu kibuga Dar es Salaam ku lunaku olw'omukaaga, President Paul Kagame ne President wa DRC Felix Tshisekedi bano munnange babaddeyo e Tanzania ku lunaku olw'omukaaga. Kati Rwanda munnange yabadde erina okubeera nga ennyonnyola ebisingawo awo, oba ojja nja kujja enfuna akadde ate awo nambululewo. Kakati diplomatic sources batugamba nti kituufu omuwendo gw'Abanyarwanda nga bajaasi bafudde, era obujulizi weebuli abo abali ku front line munnange bafudde, era nga kino bwe kityo kikoze omulimu munene nnyo mu kubeera nga kikosa Kagame na ku kikyalina okubeera nga annyonnyola n'engeri gy'akwasaganyaamu abantu abali mu nnaku mu ggwanga erya Rwanda, abasindikayo abantu baabwe, kugamba abalina abantu baabwe mu magye, kubanga n'engeri gye bagenda munnange e Congo nga bagenda okubeera nga nkutegeeza ngeri ya bulumi. Emmanuel Ngabo ono nga alina group mu France eyitibwa
ARC, Urunana, Nyarwanda, France, Rwandan Alliance for Change, agamba nti afunye obubonero oba numerous indications eri abazadde kwe bafunye okumanyisibwa okuva eri abazadde abajjudde ennaku nti omuwendo munene nnyo ogw'abajaasi bannansi ba Rwanda abattiddwa. Era agamba nti waliwo emirambo mingi nnyo egyetaaga okubeera nga giprocessingibwa, era nga bagamba nti ne families ennyiriri ziwererako ddala, zirimu abantu bangi nnyo abalindiridde okubeera nga baziika abantu baabwe, era nti mu kubeera mu nnyiriri nga babategeezezza nti munnange omuntu wamwe yafudde mujje onna omulambo, nti ekyennaku bano babawa eddakiika 3 zokka n'obutawera nga muyimiriddako awo ebbali w'entaana, muyimirireko awo omuntu wamwe oyo musuleeko ku ttaka mweraba mugende, anti bangi mu mbeera efaanaganako bwetyo. Katugeze nti battidde abasirikale, katugeze aba Uganda e Somalia, kati babakomezzaawo. Kiraka nawe bwekitibwe kiba kubanga tetumanya nnyo bife, kati nga bakola ki, babateekaawo ddakiika 3 bakubire mujje bwe mulwawo ffe twaziise mutuukako awo ddakiika 3 mugiragiramu Katonda awo kali muveewo n'abala muveewo, bwe bityo. Kati layini muganda wange zirimu abantu abawererako ddala, ekyongere okulaga obukakafu nti ddala kituufu amagye g'e Rwanda gafiiriddwa abasirikale bangi mu njega eri mu ggwanga ery'omulirwano erya Democratic Republic of Congo. Kati ngabo atutegeeza nti kofini zino zibeera nsiiringe nga nsibe, tebakukkiriza gibikkulako, era ensonga eri emu oba ensonga ziwerako nti abasirikale bano abattiddwa oba ab'e Rwanda, abasirikale b'e Rwanda abattiddwa mu ggwanga erya Congo bayinza okuba nga babeera basensebuse, emibiri nga gisensebuse, nga bali badly injured oba nga bookeddwa mu ngeri ey'okubeera ntosaana mutegeera nti ye gundi, oba ensonga ey'okusatu nti n'omulambo okuba nga tegulimu mu coffin. Mulimu kigogo, nga mulimu kigogo, abasajja baateekamu kintuntu, oba n'okuba nga n'omulambo ogulimu muganda wange gwa Mukongo, baga tutwale guno oguyidde tujja bagamba nti gwe gwabwe. Era nga atutegeeza nti ba private ebiseera ebisinga obungi nti bo babeera babaziika eyo mu Congo gye bafiiridde, ba private bo officers bo bakomezebwawo eka okubeera nga babaziika mu Kanombe Military Cemetery wali mu Kigali. Kati ebifaananyi ebya satellite images ebiraga e Kanombe okuviira ddala mu August 2021 nga tulina okubeera nga tutandika enjega eno eya M23 okubeera nti baddamu okufunga ekyonga, biraga kyebiraga, era nga bwebigeraageranya n'ebyo ebyakubibwa 15 Desemba 2024 nga barebels aba M23 tebanaba kubeera nga batwala ekitundu kino oba tawuni ey'Eggoma nga 27 January. Bino biragira ddala nti omuwendo ogw'entaana oba ogw'amalaalo bweyongeredde ddala obungi, kubanga satellite yeeba yakwata 2021 neddamu bw'obala n'ebyakakwata Desemba 2024 nabyo n'obitunuulira birala. Bw'otunulako twogera ku limbo gye baziika e Kanombe, ne tujja kati ku biri w'essaawa eno olabira ddala ng'entaana zeeyongedde. Bwe bukakafu bwe tuyinza okubeera nga tukuwa muganda wange, oyinza okubuuza mubijjawa satellite eri waggulu awo muganda wange yeeraba amagye nga gakulosinga, era yeeraba n'obungi bw'ebintu, era esobola n'okutegeera nti akatawuni kano kali bize mulimu abantu, kubanga babalaba batambula nti emmotoka nnyingi, oba nti akatawuni kano temuli bantu. Byonna bibeera bikola ki? Bibeera bitegeerekeka. Kakati
bagamba nti ebifaananyi bino mubigeraageranya nti biragira ddala nti waliwo enkyukakyuka okuva conflict eno bwe yatandika, era nti mu mambuka nti limbo eraga nti waliwo entaana 100 empya, ate nga kino munaye kitegeeza nti namba eba yeedabulinze mu kitundu ekyo eky'omu mambuka aga limbo. Era nga ate bwogera mu maserengeta aga limbo olaba nti weeyongeddeyo entaana nga 5, amalaalo 500 ageeyongeddeko. Kugamba laba ti sayizi kati eno bagenda baziika bambuka, eno bagenda baziika bakola ki, bakkirira. Waliyo graves empya 5 satellite ebifaananyi byeraga, era nga munnange nti kiraga nti omwaka oguyise basimye entaana eziwererako ddala, era nti ebifaananyi ebirala bikyeyongera nakati we tuli e Kannombe cemetery oba limbo ey'e Rwanda wali muganda wange, okulaga nti bakyaziikira ddala era nga babaira bafiiridde mu njega y'e Congo. Bagamba nti omwezi oguyise nti emirambo egyafunibwa egyagwa mu conflict eno nga M23 n'amagye g'e Rwanda nga bagenda okubeera nga bawamba towns okuli Minova ne Sake ne Goma. UN egamba nti olutalo olw'eggoma lwaleka gwakiri abantu abali mu 2,900 nga bafu, 2,900 nga bafu. Era okusinziira ku intelligence source bano bakakasa nti amagye g'e Rwanda geeyongedde okubeera nga gafa, nti babadde bafuna reports ezeeyongerako buli kaseera ez'abasirikale abafiiridde mu malwaliro ag'amagye, ate era ne burial sites nti bongedde okubeera nga bakola ki, baziika. Era ensonda mu magye zongera okubeera nga ziraga nti eggye erya DRC nti libadde nga likozesa drones n'ennyonyi, era nga ekyo nakyo kiviiriddeko ebbanga eryo lye twogerako nga bajja balwana 221 bajja balwana, nti ennyonyi drones, nnyonyi ezeevuga zokka n'ennyonyi zino katugeze zisukooyi babadde nga bazikozesa okubeera nga bookya, era nga kino tekireetawo kwewuunya nti lwaki ate entaana zeeyongedde obungi, nti bw'oba olina ennyonyi ezisula z'ebbomu muganda wange ku magye kiba kitegeeza nti obulamu bwe bulina okubeera nga butokomoka. Kati newankubadde nga 10,000 ez'amagye g'e Rwanda zifudde, naye Rwanda erina amagye ate mu Mozambique wamu ne Central African Republic. Ensonda zigamba nti muganda wange neeyo nayo nti waliyo abafa oba oliawo ne bakomezebwawo, naye era abafa eyo ate omuwendo guba mutono, naye bano abava e Congo be babadde basinga obungi. Ba experts okuva mu UN bo bagamba nti Desemba bagamba nti 4,000 ez'amagye g'e Rwanda kitegeeza nti gaali gamaze okubeera nga yingira ettaka lya DRC, naye ate intelligence sources ziraga nti omuwendo mungi munene okusinga awo bo balowooza nti bateebereza okuba nti bali mu 7 n'okusoba, tebali 10,000 zokka. Kati families ezituukiriddwa ne ba guardians ez'abasirikale bano bakomenti nga bagamba nti nno kwegamba okubajjamu bwino omutuufu ku bantu baabwe abafudde n'abaana baabwe si kyangu nnyo,
tugamba nti omuntu okumunyonyogera nti tebamala kumukiriza nti bwogeza n'oyogera bwoti nti okubanyonyogera obajjamu information si kyangu. Naye Banyarwanda abali mu exile mu mawanga ga Bulaaya bo bagamba nti boogeddeko ne families z'abantu abamu mu weeks eziyise era nga bakakasa nti bafiiriddwa abantu baabwe. Ne kati gwe bw'ova eno togendenga mu namawulire togeze kunoonya mawulire abaani abafiiriddwa abantu baabwe nga tokologa Kinyarwanda tojja kubajja mu bwino. Ne kati families z'abantu abamu abali mu exile nga Banyarwanda nga bajja kukologa Kinyarwanda kitegeeza bajja bategeeza era munnange still information eriikinga kuva eyo era bagamba nti okungubaga kutegekebwa amagye era nga kuno bakukola mu bwangu okusinga ku mbeera eri nnomo era bagamba nti munnange kugamba okuzika kuba kwakiyita mu lujjo kukungubaga tebakuwabudde kuddawo nti okaabe oddawo wewewe tebafuna nakadde na mukisa kulaba ku mufu nga bwe kirina okubeera mu culture mu buwangwa nti abantu balina okulaba ku mulamu ku mufu ku muntu waabwe afudde bamukubeko eriiso evvannyuma nedda era nti abamu tebababuulira n'obaana abantu baabwe nti abaana baabwe baafudde batya mu ngeri ki nti oba kyabadde kitya ku battlefield babannyonnyole nti munnange kyabadde bwe kiti gwe bakugamba bugambi omuntu wafudde jangu dakika 3 tambula genda. Kakati bano abali exiled abali mu buwanganguse mu France mu ggwanga ery'Abufaransa bwe batyo bazzenga munnange bapublishinga funeral notices eziwerako eziraga okufa kw'abasirikale bannansi ba Rwanda mu ggwanga erya Congo kubanga bo bali eyo ate bagenda mu buwanganguse. Kati family munnange eziri mu nnaku ey'amaanyi si nsanyufu yadde n'akamu era bagamba nti abamu babakubira bukubizi masimu nti mujje mulabe muntu wammwe wuuyo mulabye ku kesi kale so nga ate n'abaana baabwe munnange mu kugenda mu Congo tebajja kubasiibulako babakubira bukubizi masimu tebabakkiriza na kugamba nti genda ekosiibule ku bantu nedda tibakuba bukubi munnange bansindise eno Congo ngenda nkya munsabire abaana baabwe bate babakubira amasimu era n'abamu tebamanya na kumanya nti abaana baabwe babasindikako okugenda kulwana okuleka okufuna obufunye essimu nga bakubira nti munnange mujje ekannombe mujje mulabe omuntu wammwe ng'aziikibwa. Kati munnange newankubadde nga Rwanda ebadde egezaako nnyo okulaba nti bakisirikira kino nti ku muwendo gw'abasirikale abafiiridde mu ggwanga erya Congo Kagame gye buvuddeko nga ayogera end of year address yasuubiza families ez'abannansi ba Rwanda abafiiriddwa abaana baabwe era naga nti okwewaayo oba sacrifices nti shall never be in vain nti tebagenda kubeera nga beerabira oba bafiiri bwereere. Kakati ensonda zitugamba nti omuwendo munnange gufuuse ensonga omuwendo gw'abantu abafiiridde kugamba nti bufuuse ensonga era abantu badde okubeera nga beebuuza kugamba mu nnaku empitirivu gavumenti ya Rwanda bwetu yo gwe ne boogezako okubeera ng'ogijja mu bwino mubabuuze oba mugezeeko kumanya temugenda kumanya kubanga munnange order from above teri kubeera nga baliriizinga ebikwatagana ku mbeera y'abasirikale gye bayitamu mu ddwaniro e Congo bafudde oba tebafudde. Naye nga munnange okusinziira ku limbo ey'ekannombe bw'otunuulira amalaalo bagenda nti ebifaananyi sete byekuba nti mu mambuka olaba nti baziika beeyongerayo ne Maserengeta baziike entaana zeeyongerera ddala obungi. Mu mambuka olaba nga amalaalo nga agali mu 10 awo geeyongeddeko ate ne bwe tudda
mu Maserengeta 5 n'okudda waggulu, kiraga nti ge malaalo amapya agaliyo, ekiraga nti no munnange abasirikale bafiira ddala nga bwe nkutegeezezza nti newankubadde nti bano balina amagye mu Mozambique ne mu Central African Republic, naye nti omuwendo ogwabo abafiira eyo guyinza okuba nga teguli awo gutiisa okusinga bano abafiira e Congo, kubanga e Congo yo emmundu etukotera ddala ebya ddala ate nga biri siriyaasi nnyo kufaana kuwona.